kati mu bulamu bw'ensi abantu tuba ne expectations. Osuubira okufumbirwa omwaka guno mpulira ng'okiyina mu bwongo okirowoozaako okiroose nako n'olugoye oluguze ogenze mu gawuni ozeegezezzaamu oba okyali awo ne wabaawo akukwana kugamba expectations ne zigoyinga so high omwaka gugenda okugwako nga neyali akukwana akasimu takyakakuba nga ne bw'ogikuba baakubulookinga ne wayita weeks 2 n'agiblockinga you end up frustrated. Kati wakati nga tuli oba mu mbeera eyo y'omuntu okuba nga ali frustrated kugamba atuuka n'alaba atunuulidde embeera abadde alina kyasuubira ekirungi kivudde mu kibi kati atandika okutuula n'alowooza ku mbeera eyo jjukira mbeera ya bulumi mbeera ya kufiirwa mbeera ya kuswazibwa kuyiibwa kati buli lwatuula n'agirowoozaako ekyo kye tuyita ennaku kwe kulowooza n'ofumiitiriza ku mbeera etali nnungi etali nnungi si ennungi naye etali nnungi kati bwe ebbanga eryo ng'ofumiitiriza kweyo embeera tugiyita nnaku kati omuntu agenda mpola n'asiriikirira n'alaba okuswala kwagenda okuswalamu n'akulowoozaako n'alowooza abantu bye bagenda okwogera n'alowooza omwoyo gwe gugenda gwennyamira mpola kati mu process eyo n'anoonya solution ey'okugezaako okwanukula embeera ey'obulumi ey'ekiswalo ey'okuyiibwa kati mu process y'okwanukula embeera eyo n'anoonya ekyokola awo atandikira okunywa omwenge ng'asaaga bagamba batya bw'onywamu owulira bulungi eyo y'endowooza enkyamu kati olwo ayanukudde mu ngeri enkyamu kubanga addiction tezijja lwakwanukula kulungi mpulira kati nja kunywayo kamu akabadde akamu enkeera n'anywa bubiri anti embeera teyavuddewo kati bw'anywa obubiri n'abanga asekasekamu asanyuka afuna kye tuyita happiness naye nga si mirembe it's not peace happiness but not peace kati bw'anywa obubiri olwokusatu obubiri ne butamumala kati ng'alina okwongera anywe busatu olugendo olwo aba talutandise luli olwa addiction gy'obadde oyogera anti olwo atandise kati atuuka ekiseera nga tasobola kubeererawo nga tanywedde